Mwasibe mutanda bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugabasomera nze Helen Menta wano ku LM TV. Aba Bobi Wine nabo bawakanyiza emisolo emipya egireeteddwa. Katukuwa ebisingawo. Emisolo emipya gavumenti gyereeta ku mmotoka, bodaboda ne internet gitabudde aba NUP ne bakunga abantu okubanja ebikolebwa ku misolo gye bawa. Omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi yagambye nti emisolo gavumenti gyeyagala okuleeta gigendererwamu okuyingiriza mu kunyunyunta bannayuganda nga bo tebalina kye bagifunamu. Akakiiko ka Parliament ak'ebyensimbi katandise okuyita abantu ab'enjawulo okukubaganya ebirowoozo ku misolo gyonna emipya mu mbalirira ya 2021 okutuuka mu 2022 egigenda okwanjulwa mu Parliament okukubaganyizibwako ebirowoozo. Egimu ku misolo kuliko ogw'emmotoka emitwalo 2, bodaboda emitwalo 5, internet ebitundu 12 ku buli 100, omusolo ku mayumba agapangisibwa n'emisolo emirala. Ssenyonyi yagambye nti omusolo guno gugenda kuba gusasulibwa buli mwaka, kyokka bannansi abagusasula tewali bwe baganyulwamu, n'asaba basituke babanje gavumenti omusolo gwe babawa bagukole. Yannyonnyodde nti mu mawanga agalimu ameefuga y'amateeka abantu babinikwa emisolo mingi era batafaayo kubanga bwe bagenda mu malwaliro basangayo eddagala. Amasomero malungi kyokka mu Uganda abantu omusolo basasula mungi ne batuuka mu malwaliro nga teri ddagala. Yalumbye n'abamu ku bakungu ba gavumenti abagamba nti Uganda esobola okubeerawo awatali internet. N'ategeeza nti emirimu mingi gitambulira ku internet n'abavubuka bangi abasomye ne babulwa emirimu nga ssente ezibabeezaawo bazifuna ku internet. Ssenyonyi yagasseeko nti okutandika n'Olwokutaano ababaka abayitamu ku tiketi ya NUP bammeeya ne bassentebe ba LC5 bagenda kubeera mu lusirika olw'ennaku 2 okukubaganya ebirowoozo ku bintu ebitali bimu. Ssenyonyi yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya NUP e Kamwokya olwetabiddwamu n'abamu ku bakulembeze omwabadde owa munisipaali y'Emityana Francis Zaake. Zaake yagambye nti yakomyewo awonye bulungi era we yakoma wagenda okutandikira. Batongozza n'emijoozi okuli ebifaananyi by'abantu abakwatibwa abali mu makomera ne bategeeza nti baagala abantu baabwe bayimbulwe. Ate ye Bobi Wine ebyemmotoka bye bijjulugudde. Ebyemmotoka ya Bobi Wine etayitamu masasi byongedde okuwanvuwa ab'ekitongole ky'omusolo bwe bategeezezza nti okugimudiza alina okufuna olukusa okuva mu minisitule y'ensonga ez'omunda. Omwogezi w'ekitongole ky'omusolo Ian Rumanyika yagambye nti bamala kugyekebejja ne bakizuula nti teyitamu masasi. Okugimudiza olukusa alina kulufuna okuva mu minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga. Yannyonnyodde nti bw'aba teyitamu masasi kibeera kyakulwanyisa ekirina okuweebwako olukusa oluvunaanyizibwa ku byokwerinda mu ggwanga akolera mu minisitule y'ensonga ez'omunda. Yagambye nti emmotoka bakyagirina ku ofiisi zaabwe e Nakawa. Okusooka, looya wa Bobi Wine Anthony Wameli yagambye nti babadde babategeezezza nti okubawa emmotoka eno bannakusooka kufuna lukusa okuva mu UPDF, kyokka amyuka omwogezi wa UPDF Lt. Col Deo Akik Asimwe yagambye nti emmotoka ya Bobi Wine terina we bakwatirako. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe.